genda kunjigiriza amasina ago agokusonga kutya kama yebazibwe Amina. twebaza Katonda olunaku olunene kama lwatusobozesezza. Twebaza Katonda olw'abagole baffe mwami Maaka ne mukyala Zaamu olw'olunaku luno lwetutuuseeko. Ekirala nze enjini w'amasannyalaze wa God of Wonder era twebaza Katonda nti yangatako ne mwami Engineer Mark abadde atukolera kuba yesigwa engineer era ekkanisa eyo nga we mwakira structure nga we mwagirabye Engineer Mark oyo yali akwasaganya abakozi buli kimu kyolaba structure nga bwogiraba omusajja oyo yakola ki yali abirwanira era mukyala Zaamu omusajja gwotutte musajja mukozi nnyo era suubira tojja kululwa n'amataka. So tiimu nnene gye twali tukola nayo nga bwogiraba wano bano abamu basapulaya abaali batuwa ebintu batukola abalala bazimbi. So neebaza Katonda olw'olunaku luno era waliwo bye tuleetedde ebirabo byaffe nga abazimbi aba God of Wonders era tugenda bikwaso. So kama abawo mukisa bannange. Amina. ogenda kumpa ku nnamba Bagambye mulimu abazimbi abaweereza musenyu bulo. togamba amazina adde aweereza awo galeke Naye gwensinza otegeeramu y'ow'amasannyalaze budde manyi bano bulayiti bebamasannyalaze obuno bwe tugula babudduka era magenda complaining naye ngambye wa God of Wonders sikufunako obuzibu taata kati ate ono abadde agira bwati mukyanga. tugende n'ekyo tweyanziza nnyo tweyanze Dawson tuwazze naye sivunanyizibwa ku security yo so sivunanyizibwa ku bigambo byogera kale dijja kufunira akayimba akaleeta ate Workmen's of Boxside ya Zaamu right otukoze bulungi nnyo sooka okwebaza abazadde abatuzaayira omukyala Gloria mwebale nnyo 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 otuzaayira omwana omukozi ow'amanya tomulungi. Gloria mukyala mukozi nnyo atukoze bulungi. Mukulu Mark, you're not going to regret. Take a package. Full. Gloria, thank you so much. Otukoze bulungi nnyo. Gloria, nze nkulira finance God of Wonders. Eno tiimu yonna nga weeyimiridde bonna tukola nabo. Ne Gloria abadde muwala mulungi nnyo. Kati afuuse mukyala Mark. Buli lunaku bwe tuba tulina service ne bwe tuba tetulina service Gloria ateeka okubaawo. Ne bwe mba saase mu church ankubira mami kino kyetaagisa mami kino nkole ntya ne mugamba kola bwoti era nakituukiriza. Gloria nkwebaza okubeera omwesigwa. Singa tewali mwesigwa kiri kyolabye bwe baba gatidde kyandibadde tekiri bwekityo. Naye nkwebaza okubeera omwana omwesigwa era mukulu Maaka otutte omukyalo omwesigwa. Era Gloria tubasabira obufumbo obulungi muzaale ezzadde erigenda okwesa Mukama ekitiibwa. Ate Mukama abagaggawaze abakolera ebinene n'ebikulu n'abeewammwe bye batakolangako bye batakwatangako erinnya. Amina. Ebyange bitono nnyo
kwebaza mwenna kyonna kyemutodde ku lw'omukolo gwa mukulu Maaka ne mukyala Gloria. Mukama abaddizeewo mwenna kyemusinga okwagala. Back to God of Wonders. Mbebaza nnyo bannayo okuyimirira mukyala Gloria. Mwebale nnyo mwagala abasumba. Kino tekisangika. Mwenna abasumba ne mubeerawo ku mukolo guno. Bannayo mwebale nnyo. Abakadde b'ekkanisa. Abaweereza mwenna n'abakkiriza. Bannaye tusiimye nnyo. Tusiimidde ddala. Mukama abawe kye musinga okwetaaga. Amen. Amen. Twakubireko ku bugalo obw'amaanyi. Sabo nange banneebazizza okubeerawo. Si musumba. Nze ndi wa musu. Ekyo kyo. Nejja okukuleetera olaba bwe gufaanana kyeka weewaana tokumanya. Tofaayo, nze sifuddeeyo. Naye nange ngenda kujoyininga finance department gw'ojja kgenda mu kiliningi. Zaleeta ku ssente ne nkuwa by'onaakozesa. Tetujja kusobola. Ojja kusobola. Okusabako managinga bulungi nnyo ebintu. Katukulowoozeeko. Kale tubakubireko engalo ez'amaanyi. Bwe tuba nga birimu finance. Tonneesiga. Obulamu bulina engeri gye bwangu. Tonneesiga. Olujjudde lw'abantu. Olidde njogedde. Engeri gy'onyeenyezaamu omutwe. Kale tweyanzizza nnyo DJ yabammye akayimba naye beeyambye. Teyabammye. Ne baatudde dda. Kale akaleke tufune abalala bagenda bbawo. Tweyanzeeke mukulu DJ. Yes. Baba akula bulungi. Nnyo. Ffe bwe tutyo. Naye bagenze ne bamentioninga erinnya eryo. Ffe bwe tutyo. Ffe. Tunaafuna we tunaanywa ku tuzzi ffe. Kubuulira ate olina kunkwata bulungi. Naye ate gwe tokula bulungi nkusaasiki. Nze nkalubo nsanyusa amataata okulaba nange nze nkalubo. Oyo nze mukulu we. Tobangako wa musu. Never. Sikusinga emyaka. Wanika omukono gwo okubeera empeta. Agamba okubeera empeta. Nze mukulu gwo. Kitongazeddwa. Kale katufune ate speech okuva ekkanisa esumba omwami Mark n'omukyala we Zam Gloria. God of Wonders. Tugenda kufuna Pastor Martin and Mr. Bazira. Yes. Kati eyo speech egenda kubeera 2 in 1. Yes, sebo wekitiibwa. Obudde ni wakitiibwa. Nkuba mpumba wumba. Enamba yereeta mannya ki? Nkuba atolina sente na Brokins mukubo UAS 508A n'endala UPN 363K. Naye bw'oba genda mpola mpola abantu balabufu. Genda nga atali nnyini mmotoka sokokette. Brokins oba sinnaba brokinga. Agenda atya nga talimini. Ayira kyenyuma nyuma. Sebo waliwo omukolo baateega bannyini mmotoka n'agenda ne bamuwamba. Kati ogenda nga atategedde etaliiyo n'ogamba kituufu Brokins n'osobola okuba ng'ogijjawo. Kale katufune speech. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Tugulumiza Mukama olunaku lwa leero. Tumukubire kukola. Ku lw'ekisa nga mpise n'ansaasira ku myaka gino nange nampa obufumbo nampa omukyalo mulungi omubalagavu kaalaala. Haleluya. Avuddemu n'abaana bangi naye ate ngulumiza Mukama nti akyazaala bangi. Neebaza Mukama nti takyuse. Yesu yeebazibwe nti era ne bw'omusanga oyinza olowooza twakeeraba naye ng'ate munda muno mwakavaamu abaana nga 6. Yesu yeebazibwe. Ku lw'olunaku lwa leero tuli wano ku mbaga eno eya Mark ne Gloria. Nzikiriza Mukama nti agenda kukola ebikulu n'ebinene
kubanga bo bateekeddwa mu bufumbo. Tulabye amaka mangi nga gamenyeka lwa nsonga gabadde tegalina kufuna kumanya. Buli maka lwe gabadde nga tegalinaamu kumanya babadde nga balwanagana abafumbo, wabadde nga wabeerawo entalo, wabadde nga wabeerawo obutawuliziganya. Ate n'abaami naffe tulina obukodyo bwe twesigalizaayo nga ffe ebintu tubikola nga abakyala tebamanyi. Era ndabye bantu bangi abafudde, abantu ne batoba nga bagenda mu mabanka okujja ssente naye nga tebalina ngeri gye bazijjayo, kubanga abaami beesigaliza ssente. Ebintu bye bakola byonna tebabiraga bakyala baabwe, babikola mu nkukutu. Naye guno omulembe nzikiriza nti Maaka atendekeddwa, Gloria atendekeddwa okubanga ssente ezaabwe zigenda beera zaabwe babiri, era bagenda beera n'obufumbo obugulumiza Mukama, obufumbo obw'amaanyi ku myaka egyo emito. Ekyo kye bakoze nno kiremye abantu bangi nnyo. Yesu yebazibwe. Era abantu bangi bali wano nga bafumbo babyagaana. Yesu yebazibwe. Era ekyo kye basazeewo ku myaka gino bantu bangi bakyewuunya kubanga tekirabikalabika. Kyova olaba Bestiman ne Metron nabo bafumbo ku myaka emiki, emyaka emito bwe gitika. Eno decision ya kisajja kikulu, ya kikazi kikulu. So ngulumiza Mukama ku lunaku luno nti Mukama alukeeseza ne luba lulungi, ebyokulya ne biba birungi, byonna omukolo ne gutambula bulungi nga teguliko bitataaganya. So nja kwebaza musumba waffe tasobodde kubeerawo, musumba Vincent, naye abadde alina emirimu gy'agenzeeko okukola n'atusindika tumukiikirire ku lunaku bwe luti. So n'olw'ebigambo ebyo tugulumiza Mukama nga tumwebaza maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amiina. Nja kusaba buli muntu alina emikono agisuuse omutwe gwe akubire Katonda yaawe ku lw'olunaku lwa leero. Ezo zizo Katonda tukussaamu ekitiibwa ku lw'amaka g'abakiraga bw'otongoza olunaku lwa leero. Yesu yeebazibwe nnyo. Nze Simon Peter Bazira ndi mu maaso gammwe nga negatta ku Mark ne Gloria okwongera okubeebaza, ngambirako gw'otudde naye nti weebale byonna. Omanyi basobola okukuyita n'omaliriza nga tozze, naye ffe okukulabako leero tugulumiza Katonda. Amiina. Mbadde awo ne nzijukira olunaku abaana bano lwe bajja, baalinga abeeseetinze. Omuwala ye yasooka yankubira essimu n'angamba njagala kulaba. Ne neebuuza oba ki? Kati we twali tutudde n'angamba naye njagala wali nga tebatuwulira. Ne tutuula n'angamba olaba kati njagala ombulireko eby'obufumbo. Ne mubuuza obyagaza ki? Agwe sooka ombuulireko ng'aza n'ekitabo kinene bwe kiti ng'ate kipya. Kati neebuuza ntandiikirewa. Ne njogera Omwoyo Omutukuvu bye byanteekako. Naye saamubuuza mwami y'ani? Kati ekyewuunyisa ndowooza baali beeseetinze kubanga waayitawo olunaku ntono n'omulenzi n'akola ki? N'angamba olaba njagala kutandiika. Kunze oyagala kutandiika ki? N'angamba nti nze njagala kujja gy'oli, nange njagala nalabye. Kunze walabye Gloria? N'angamba wategedde otya? Kunze nange nafuna ekirooto. Yesu yeebazibwe. Kakati ne tutandiika ku kye mulaba leero, tugulumiza Katonda nti ebyali ebirooto, ebyali ebigambo, kati tulaba omwami n'omukyala bakiraga. Nkakasiza ddala ebigambo omusumba Martin byayogedde. Maaka byonna tubyogedde. Black Book yaffe weeri wali mu mmotoka nzize nayo nagisabise kubanga twakanyanya Maaka nti ngenda kujja ne Black Book olunaku lwa leero. Nange ndi mufumbo mikwano gyange myaka 11. Yesu yeebazibwe lwakuba nti kati musumba ankoze akantu. Omukyala taliiwo naye nga gyali, mukyala Bazira gyali mu linnya erya Mukama waffe Yesu.
naye twakanya ne Maaka nga amaliriza tulina ekitabo kyaffe tugenda kusomanga peegi kuki era tukkiriza nti Mukama agenda kutuwa abaana ab'obuwala n'abaki kubanga ffe natandika dde okumusalongo gwe naatakiikiriza gwe beera awo naye akiikiriza nga mbaako nti amiina. Omanyi mu maka waliwo theme gye tuyita carrot and stick. Carrot and stick. Nti tutambula wakati mu kusanyusibwa ne mu kulungamizibwa. Yesu yeebazibwe nti ekirungi mukyalawo ateekeddwa nga gwakimutegeeza. Bw'otaayagale mukyalawo teryagenda kumukwagalira. Bw'otaayagale mwami wo teryagenda kumukwagalira. Kubanga omaze okukola ki? Ebirayiro. Kubanga mu maaso gammwe ku ludda lw'abaami mu kkanisa ntuulayo kitegeeza nti kati gutuli mu mulembe ogw'okugyayo abasajja abayimirira ku kigambo kyabwe. Ku ludda lw'obufumbo mu kkanisa twebaza Mukama nti kati abaana bafumbirwa. Yesu yeebazibwe. Era bwe tutunula wano bwe tuti mwena abeeyo temumanyi kati mikolo n'engoye kati zigenda kutuggwako kubanga abaana enfumbirwa gye bafumbirwamu tugulumiza Mukama. So ng'obuweereza bwa God of Wonders twebaza Mukama ku lw'ekisa kyatwambazizza olw'ebirabo by'obufumbo. Yesu yeebazibwe nnyo. Era tukkiriza nti oyo Katonda atandise leero mwesigwa agenda kutunyweza era nga baana bano bwe mubalaba nange nafumbirwa nga ndi muto nnyo naye oyo Mukama anywezezza nawasa nga ndi muto nnyo naye nywedde nange. Yesu yeebazibwe kitegeereza ddala nti naawe okisobola. Twagala okwebaza mwenna mikwano gyaffe mwenna aba God of Wonders mwebale nga musumba bwagambye tubaagala nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Amen. Tweyanziza nnyo abasumba baffe. Simanyi lwaki adda ayogera atunudde eno nenvaawo nenzira eri nayogera era nakutunulira naddamu era natunulira nga byangu olaba kati bino nga naye lwaki okimanyi yagenda osooka okusonda wagamba ye nina enteekateeka yaabwe naye ng'azikwasanze saba kamera zonna zidde ku sayidi eno ng'abagole boolekera okuba nga banona ebirabo mu kiseera kino. Tugenda kutandikira ku sayidi ey'omugole omwami gye tugenda okutandikira. Bwe tunaavaayo tukulosinge tujje ku sayidi y'omugole omukyala ate bwe tunaava eyo tugenda buteevu mu kusala keeki. Kale DJ tuba oluyimba olwo luno lwakwebaza nange kikirabo kyange gyomuli kale nzize nawe ndi leero nandese sadaka ey'ettendo gy'oli sibamanyi siba buyinza kusalawo nimba oluyimba luno oluyimba nalwatendo kusalawo kuoluyimba okukwebaza kwadde nga waliwo bisinalaba naye kwebyo byokozeko webale kwadde nga waliwo bisinalaba kwadde nga waliwo bisinalaba naye kwebyo byokozeko webale kwadde nga waliwo bisinalaba
taliza musebo ensonga y'obubenje n'abakyabafwa nga bazaalwa tebamulyaza amanya basifwebaza munayasimbye mufano webali wadde nga waliwo bisinalaba naye kwebyo byokozeko webale wadde nga waliwo bisinalaba naye kwebyo byokozeko webale wadde nga waliwo byesinalaba naye kwebyo byokozeko webale wadde nga waliwo bisinalaba naye kwebyo byokozeko webale. Omuzigo ngubone singa kuyange ebitundu bya Uganda biwera ebyomigezemu kati nsaba amawanga takisinzirinyere bodoko kakuzeko kuyange kise kumenyi toninira muvema tenakyo kimanyi mukama okisobola Yokozeko webale Denga waliwo webale Denga waliwo byesinalaba naye kwebyo yokozeko webale yokozeko webale webale kulobulamu munange yokozeko webale webaza kulobukumi bumbadde omuyesalero webale kubebisomo kyange mwana wenyama webale kuba mubezo mulungi mata gwemuwadde webale mwadde tonya webale Hallelujah. DJ katumwe abagole baffe bagenda kubanga batwala abaana abato. Good morning class. How are you? Good afternoon, evening. Good morning class. Teacher ababuuza mumuddemu. Good morning class. Mukulu uncle sebo tata labayo tuli mu break time. Mukulu tusaasire mpola mpola aina yogerera mu loud speed omwana tuli mu break. Kale dige kimanyi oli set omanyi go wa kulembedde mu bugundi buno kati simanyi akatulika kaliwa tekuli katulika waliwo just butaala obutaala. Kale tugenda kubanga tukwata kale bwe batyo bakwata akasala ne bawanika waggulu mpola mpola. Bakawanika waggulu mpola mpola omwami n'omukyala mazima ab'omusu. No naye simanyi oba mumanyi bwe bakuyita mu luzuuka. Mumanyi tukiira mu biseera byange eby'eddembe ate omeka sure nti nzikusi nja kukunnyonnyola genda kubala okuva kwemu otyo kwemu paka kusatu. tugende mu maaso. Olaba oseseza kamera mu maaso kamera bali baseka tanapa kadi mwogerako. Kale bwe batyo ne bawanika doli n'abala ne tubala esooka nga tugamba nti 1 2 3 0. abateeseteese obutebe abagole kwe bagenda otuula nga bafuna buni ekijula ekisooka. yesebe
Omanyi amateeka agafuga keeke tebaginaabira ngalo. Lyeteeka erisookera ddala. Keeke olina kulya nga tonaabira. Ate ekirala bwe bayo tebannatuuka w'olisigala w'otudde. Ate puleti bw'entuukako nga kuliko gundi nnyingi. Otoolako kapiisi kamu n'ogiyisa ne beeyongerayo. Kubanga keeki tebagikuta. Eryo nalyo tteeka lyayo. Tolina kulya kukkuta. Just kuwoomereza. Kati singa mba nga njagala kumenya amateeka ago gonna ku yange. Kisinziira ku ggwe. N'ogamba nti ku buli tebo ntaddeko kakeeki kalamba kapiisi. Bwe ntuuka okusala nammwe eyo musale tusalire wamu. Kale. Yes. Kale akeetalo kali awo bali mu kubaaga. Keeke bagibaaga. Kameramani ndaba ateeseteese entebe weenaabeera. Oba ye baabimukolera simanyi. Manyi ababifaananyi bano balina engeri gye batufugamu. Nnyo. Yagamba seka ng'okoye emimwa gikankana nga yagamba seka. Wakankana huyo. Nze natuula wansi nga mbikoye. Manyi nze ndi mukuyiga. Buli kanaku tukuyigiriza. Mukankana. Sawa simayire expiringa. Oyinza okuseka 2022. Noseka simayiro y'omwaka ogwaggwa. Nga yaggwako dda. Era abakulaba bagamba omugole. N'otuuka ne bagamba kirabika okuba nno obudde bunyogovu empewo y'amaanyi. Ne bagamba omugole yaseka mu paside. Olwekunta. Empewo ekufuuwa bw'oti omanya ekibakankana. Nti omugole yaseka mu pulezidenti patisipo. Kisanga wano kale basi omulaba omusosootozi mazima n'abagole akamwenyumwenyu nkalaba ku matama kwekali. Ani asinza osanyuka awo gundi ng'alabye peeki gundi ono omanyi daawo agamba peeki. Kati kirabika okuba waliwo asanyuse nnyo ng'alabye peeki mu kiseera kino. Ako akayimba yakayimba yali neiba wange Aizaaka. Kadole nimukoze eki. Isaac, obuyimba bwa myaka giri ababadde bawoggana wano naye simanyi ate yakomawo atya mu president days. Sayina akwogera kale Dorini, omanyi buno obuntu kana akantu okaagala nnyo kati abagole bajje ku gundi. Awo kasinema kagenda kutandika wano bwatyo Kiragga yakwata bwana Mr. Kiragga gamba Mr. Sebo Mr. Kiragga gwe ne bwe nkugamba nkalubo bwatyo esikirize kulinaako obuzibu naye kati olaba otusomaankati erinnya nze wano ndi junior kati bwoba olyogera tugezaako okugira kati osegese oyagala kuwandeka Sebo ndi nkalubo junior wano esiri oli taata era nnyongerako eryata kati gwe osigala oli bwoti ekiri wano DJ yongera kati oteke mu ssatu awo ekiri wano bakiyita LOVE isampuliise era kansembereye abanyenda saba bazadde bafa mwefuula abatalina kyemulaba tetujja sobola
bajjasobola kubanga amaaso gazibye kati tuli mulaavu mazima wende webiba analogo twavaayo kale bwato nasembeza esowaani metroni omukyala abeere nga apiikingako inginiya akomyewo akoye inginiya akomyewo yafumbye obwongo mazima emirimu gibadde mingi kalina eyambuse ng'olwamugamba kulikayo munnanga amanya sigamanyi ge beeyita era tosobola gamanya natandika leero amukulisaayo naye n'awombereza namugamba oyiseko ku kyaki ntyetuddewo nsumba biseti amufumidde naye simayiro ogiraba nyo tekumugamba ekisiibo kyawedde nti kyawedde ndengeri gyekyawedde nti ekyakugenda mu thanksgiving asibulukuka namugamba munnange nange mno napapye nengomayo waka nekuteeketeekera kabuleke fasiti olwawunyiriza mazima akawoowo kazze ak'emmereke yafumbye omukyala bamutendeka omwana wagonjebwa omwana bamuliisaako ate amukwata mpola nasooka namukwata kalevu mpola mpola nasitula omukono omulala omuli ekyokulya atwala kamwa ewanyiika ndiiso obwana ngapapye wekoze falala akatwewuute tetubalinaako buzibu n'agamba tebimutuga akatunda yakatabudde akatunda kaleri akapasatomu akatuyaniridde ku giraasi nyini nakolotya agamba tebimutuga mwanattu alabirira mukaseera kamukakola n'amunywesaako mpolampola omukwano ogw'ekitalo muli gwennyini okitegeera mazima akati omwana ow'obulenzi n'agamba bambi wasiibye okola waawo kono gwa ddyo gwe guliwa kale kwata guli okwate guno mugatte awo bwe mutyo ekirala kye ngendo basaba omugole waffe omusajja abeere nga addamu ow'omuzindaalo osembere kumpi nsaboddemu ebigambo bino empeta zaffe ziri luddawa kale kasi ewo ogenda kuboddamu ebigambo bino ng'obirayirira omwana omuwala ono Nakiyige Christine nga bw'omaze okukakasa ekibiina ky'ogenda kuba ogoberera amateeka g'obufumbo okuva ne leero. Nsaboddemu ebigambo bino nti nze waswaddeewo nkutwala gwe Nakiyige Christine ye ne bwembisobya gw'obitereeze nkutwala gwe Nakiyige Christine. Ebigambo bino obyogera eri Christine. Ebigambo bino mbyogera nga mbyogera eri kino kyange. N'olwekyo nsaba omutunuulire kubanga tolina mulala yenna gw'obigamba ne Christine nsaba owulirize nnyo ebigambo bino nga babitugamba. So gamba nti nze waswaddeewo nkutwala gwe Nakiyige Christine okuba mukazi wange gwe mpasizza mu bufumbo obutukuvu okuva leero mu kukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi mu bulwadde
ne mu bulamu. mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kwagalanga. nja kwagalanga. Nja kunywererako. nja kunywererako. okutuusa okufa. okutuusa okufa. lwe kulitwawukanya. lwe kulitwawukanya. okusinziira ku ndagaano ya Katonda. okusinziira ku ndagaano ya Katonda. mu maaso ga Katonda. mu maaso ga Katonda. nziramu okukakasa. nziramu okukakasa. okukkiriza kwange. okukkiriza kwange. nze waswaddeewo. nze waswaddeewo. nalokoka. nalokoka. mu ngeri y'emu katusabe batusembereza omuzindaalo omugole omukyala era omukyala tusaba naawe obeeko ebigambo byeweerayirira eri omwami waswaddeewo mu maaso g'ekibiina kino kyonna tuwulire nga weerayirira eri omwami ono. Nze Nakiige Christine. Nze Nakiige Christine. Nkutwala gwe waswaddeewo. Nkutwala gwe waswaddeewo. Okubabaza ewange. Okubabaza ewange. Okuva leero. Okuva leero. Mu kukkiriza kwa Kristo. Mu kukkiriza kwa Kristo. N'okufuna amaka. N'okufuna amaka. Mu bulungi ne mu bubi. Mu bulungi ne mu bubi. Mu bulwadde ne mu bulamu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kwagalanga. Nja kwagalanga. Nja kunywererako. Nja kunywererako. Abantu bo banaabanga bantu bange. Abantu bo banaabanga bantu bange. Katonda wa Isirayiri yanaabanga Katonda waffe. Katonda wa Isirayiri yanaabanga Katonda waffe. Gy'onoogendanga gye nnaagendanga. Gy'onoogendanga gye nnaagendanga. Nkulayiridde bwe ntyo. Nkulayiridde bwe ntyo. Nalokoka. Nalokoka. Mu maaso ga Katonda. Mu maaso ga Katonda. Nziramu okukakasa. Nziramu okukakasa. Nziramu okukakasa okukkiriza kwange. Nziramu okukakasa okukkiriza kwange. Nze Nakiige Christine. Nze Nakiige Christine. Nalokoka. Nalokoka. Haleluya. Mu kaseera kano tugenda okubanga tugatta abagole baffe abamaze okwerayirira nga buli omu amaze okukakasa munne awatali kubuusabuusa tibagenda kusobola okubanga batuukiriza endagaano gye beeyamye mu maaso ga Katonda. N'olwekyo tewali nsonga yonna etulemesa lunaku luno olwaleero okubanga tugatta abaana bano ababiri mu bufumbo obutukuvu. Katonda Kitange omuyinza w'ebintu byonna, njagala okukusinza n'okugulumiza n'okwebaza ku lw'obulungi bwo, ku lw'ekisa kyo ne ku lw'amaanyi go g'olaze eri abaana bo bano olunaku olwaleero. Eri Nakiige Christine ne Waswaddeewo bazze maaso go okubanga bayingira mu bufumbo obutukuvu. Ndeeta empeta zino nga kabona mu maaso go nga nzitukuza n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okuzitagula ku ndagaano zonna yonna gye zaali zaawongebwa okuva mu factory gye baazikolera abaazisuubula n'okutuuka wano olunaku olwaleero. Nziwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu era nsazaamu buli ndagaano zonna ezitali za bwa Katonda ezibadde zitambulira ku mpeta zino. Nzinunulayo yonna gye zaali zaawongebwa n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nga nziteeka mu mukono gw'okuva ne leero. Omwoyo omutukuvu leka gwe ababeera ku mpeta zino ozikuume, ozitukuze, ozaawule ku mpeta endala zonna. Kano kabeere akabonero akagenda okunyweza abaana bo ennaku zonna ez'obulamu bwabwe nga bazambala ku mibiri gyabwe
babeere nga baagalana ng'empeta zino bwe zeetooloola engalo zaabwe obutakoma okuva ne leero paka buli omu lwalituusa munne mu ggulu. Mukama, empeta zino nzisabidde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gazibeereko, omusaayi gwa Yesu guzikweka eri ababi, omuliro gwa Katonda guzeetooloole eri ababi, ekitiibwa kya Mukama kizibeereko, era empeta zino zinyweza abaana bano ennaku zonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nsabye. Kansubire nti eno y'ey'omwami omusajja, eno y'ey'omukyala. Kale kansaba omusajja gwagenda okusooka okuteeka ku mugole omukyala empeta ng'omugamba ebigambo bino wano wammanga, kubanga omaze otukakasa nti osazeewo okutwala Nakiige Christine olunaku olwaleero. Ogenda kuba omugamba ebigambo bino nga bw'oteeka empeta eyo ku ngalo ye, ofube okulaba nti ebigambo bino okugwayo nga n'empeta omaze ogimuteekako. So n'empeta eno okozesa kono. Aha, kale n'empeta eno nkuwasa gwe Nakiige Christine, no nga bw'omutunuulira okumukakasa. Mpaayo obulamu bwange gy'oli, nkuwa ebyange byonna eby'omu nsi ng'akabonero n'okwagala kwange gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi wange. Amiina. Yongera obalageko. Kyokka bannange, engeri gyagiramu omukono nze kwegamba bulumya bantu bonna ng'alinga agamba nammwe. Kale katukirize tugumye bannange, ebintu bino buli muntu yandiwasizzaako. Omugole omukyala bw'atyo mu ngeri y'emu, naye agenda kuba ayambaza omwami Wasswa empeta nga bw'amulayirira n'ebigambo bino wammanga. N'empeta eno nkufumbirwa ggwe Wasswa ddeewo, mpaayo obulamu bwange gy'oli, nkuwa ebyange byonna eby'omu nsi ng'akabonero k'okwagala era okwagala kwange gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi wange. Amiina. Haleluya. Abagole baffe mukkiriza okwegwako mu kafuuba. Haleluya. Osobola okumuddamu emirundi gyonna gy'oyagala. Kano akaseera kako abali eyo nga bw'weegomba, nga bw'otunula, nga bw'ogamba nange owange ngenda muwasa. Haleluya.
Haleluya. Twagala okuyozaayoza abagole baffe bano olunaku olwaleero, era mu kaseera kano njagala okutwala omukisa guno okuyimirira okulangirira nti okuva ne leero mukwateko nno bannange. Katonda wange ekiriwa omukyalo omaze omulayirira kati amaze okufuuka owuwo, kati woyagala okukwata wonna tewali buzibu kati okuva kati. Haleluya. Katonda kyeyagatta awamu omuntu yenna takyawukanyanga. Kaakati gwe waswaddeewo naawe Nakiige Christine mukkiriza okubeera mwembi mu bufumbo obutukuvu era mweyamye mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu abakuŋŋaanye leero nga muwaayo obweyamo n'okukakasa okukkiriza kwammwe eri buli omu eri munne, era nga muwanyisiganya empeta. Bwe kityo okusinziira ku buyinza obwampeebwa Yesu Kristu okugattanga abagole n'amateeka agafuga eggwanga lino Uganda, era agampa obuyinza okugatta abagole, nangirira mu maaso gammwe nti bano ye mwami n'omukyala Waswaddeewo abagattiddwa awamu mu linnya lya Yesu Kristu. Era bwe kityo akolimirwe oyo ayamba oba agezaako okuwakanya bano ababiri olunaku olwaleero. Haleluya. Kaakati abagole baffe ndooza musumba jangu obayambeko, manyi gwe bino ebintu obimanyi wabiyitaayita mudda, jangu obayambeko emikono gino basobole okubanga emikono gibeere nga omukono gw'omukyala guyite bannange okoze akavuyo.